Tandikidde Kasubi twagala gendako Kawempe. Yala kukwatako Kawempe. Nenga wano tuli Kasubi wenjogerera. Kasasiro baba bamutwala. Kasubi town nchamufu nnyo. Namba kwatireko ku side eno. Side za Bombo Road. Kasubi bwati bwafaanagana, very busy, bantu bangi abenkoko baba bazitwala ezisukka Christmas ezo. Tawuni ye Kasubi eno lwaki tawuni zino zikulaakulana. Kasubi, Kawempe n'ogenda wali ku Gayaza, tawuni ezo zekwataganye nnyo. Kati n'amakubo agajoyiningawo Kawaala awo bonna Kawempe Kazo ziyina engeri gye zikwataganyemu ng'ate n'abantu bangi nnyo. Kati kyobula development yaayo ebeera nga y'amaanyi. Bw'oba otunudde wano olaba amaduuka nga batunda buli kintu kyonna, amasaaluuni, zibutiiki, wa plastic mbalaba, the left hand side, mifaliso, mobile money. Kati mu kutambula kuno alaba videos zino ng'olina n'okujja business ki omuntu gy'asobola okugamba nti ekola e Uganda oba etakola. Oyinza okwesanga nga almost video gyenkwata waliwo that type of business ebeera ku each and every road. Kati oba okola business gezaawo okulaba nti business eyo naawe ogiyingira lwansonga yebeekola yeze zibeera nyangu okubeera nga zikolera abantu zibabeera beeyunira. Business katusooke tulabenga business kati nga ez'emifaliso ndo zamugirako each and every road. Mobile money, bantu bagenda ne bagamba mobile money babba bakola biki, baki depending engeri gy'okolamu security yo kuba tewali kintu kye batabba. Ne bakola edduuka lya wholesale ababbi be bakumanya engeri gy'otwalamu ssente zo era basobola okujja ne babeera nga bakukyankalanya. Nolaba business nga eza guest houses nazo zikola. Bu business bwa masomero nursery bukola. Business eza saloon, butcher, nyama tediba, bintu tubebire batogera ku bintu ebitonotono nga tugyeko akati nga zi petrol station yezo. Kwa petrol station yo ogiteerawo manyi ogenda kuyoola buyozi. Hardware shops, wholesale shops and retail. Wano tutuuse mu Kawaala bwati bwafaanana. Akaalo ka Pastor Yiga oza chachi ye mugiraba wali waggulu yiyawo waggulu chachi etanaggwa iyo chachi ya Pastor Yiga eri awo waggulu awo. Revival Church Kawaala. Tugenda Kawempe. Nenga wano tubudde Kasubi kati tutuuse Kawaala. Ndoza olwabula tawuni buno engeri lwaki bukulaakulana. Kasubi, Kawaala, Kawempe Kazo, Kawempe Kutano, Maganjo. Ebyo byonna ebitundu bibeera byekutte ate nga abantu bayitirivu obungi. Oyo omulayi yeekubako ttatu ya mulenzi banamukyawa nga atagamba muginkuuleko. Kawaala n'alibawadde amagezi tokubako ttatu ya linnya lya mulenzi. Ate sigenda bakuteekeko hina okubeko omulimba nti ttatu. Naye ng'eno hina gye bakukubyeko. Bwe yeekyanga nga toga abagende babikutunduleko. City Council mu maaso nga bulijjo buli wamu etuukawo yiyaawo mbalaba ku the right hand side beebo bagenda bakwata buli akolera ku kkubo. Byekwaso complex bantu bayitirivu obungi nga mbalaba. Tukyali mu Kawaala bugali bw'abaana abato buubwo. Nabagambye nti buli bw'okola tour ng'obudde okubeera ng'olaba vidiyo eno n'olaba ebifo engeri gye bikulaakulanamu. Gezaako okubeera nga ate olaba gundi ideas business ki ezikolebwa ku nguudo ez'enjawulo. Kuba kibeera kikuyamba okubeera nga naawe otandika okumanya ki ky'olina okukola. Kati gwe ky'oba olina okugiramu
kubeera ng'okola ate ekintu ekyenjawulomu, ekintu nga kirinako class, n'obeera nga wadde mulina bizinesi efaanagana naye nga yiyo ya class. Mulabawo ogwo mufulejje naye gwaziba, omulaba awo wansi mufulejje gwaziba. Kati mulaba amataba agajja mu Kampala, amataba agajja mu bitundu byammwe, temwewuunya. Emifulejje egimu egirina okutwala amazzi gyagenda nga giziba, yeetagisa gogola. Tugenda tuli kumpi kutuuka Kawempe. Olaba akatundu kano engeri gye kaakulaakulamu kali abika kaalimu olutobazi. Obola nga kali bwe kati mpola mpola, naye nga bizinesi zo zigenda mu maaso. Kanika piki bakanika, aboodaboda, abasipeya nabo weebali. Matooke gaago ennaku zino gaabulaabulamu, so obuseera obutonotono weebuli. Butiiki nazo bizinesi z'abakazi, bizinesi za butiiki zeetagisa bakazi. Be batafaayo oba ayingiza mmeka, naye obeera omusajja niyo omukazi asobola okubeerawo, oba atunze olugoye oba talutunze, amanya omwami ajja kuleetayo. Ate nga tweyongera okugamba abakazi ate muve mu mbeera eyo, olina okumanya naawe olina okuyingiza ssente ezingeezizo. Tweyongeddeyo. Aba welding nabo bakola, ba welders bakola ennaku zino, bantu bazimba nnyo. Kugambye buli bw'obeera ng'olaba ebintu bino bye tuteekayo, apart from okulaba nti ekifo kikulaakulanye kitya, gezaako okulaba ne bizinesi z'osinga okulaba nti buli luguudo zibeerako, nga ne bizinesi y'amatafaali ago aga 99, bizinesi eyo naye ekolera ddala. Ekolera ddala, omuntu bw'oba ofunye obiteeka. Naye waliwo bizinesi buno obutonotono buli muntu kaasobola. Ice cream machine, popcorn machine, boutique, nawo omuntu osobola obukola ng'obwo. Osobola okukola edduuka lyo lirabika lirimu akasente era akaweraawerako, naye nga ze bizinesi buli wamu w'oyita ezibeerayo. Abalina ku ssente musobola okukola dipo, nobeera ng'olina dipo yaawo, kasobeera ne butukutuku, n'obeerako n'obumotoka obusobola okwongerayo ebintu by'otunda, soda, mazzi, ezo nazo zikola. Ab'ebibajje ebyo byo byetaagisa nga gwe wennyini gw'okyekolera mu gwe kapenta, ng'era gw'wetundira ebintu. Naye bw'ogamba omuntu nti mbajjiza, simanyi tukole workshop, ate mpozi ng'oli ku class eyo waggulu ennyo nga buli kimu ekiyingirawo olina okubeera ng'okimonitaringa. Parking, kasobeera n'ekiploti ekiri awo nga tonayagala kubeera ng'okikozesa, osobola okubeera ng'oteekamu parking. Katuli wano we tutuuse gye bayita Kawempe Kazo. Kawempe Kazo yeeno. Nozolaba bizinesi enkugambye, bizinesi ya plastic ogiraba, ey'emifaliso ogiraba, byebintu ebya bulijjo omuntu byajja okubeera nga yeetaaga, gyatajja agenda mu tawuni nti kangende ngula omufaliso. Oli bwe kimutimbira nti ayagala mufaliso, anoonya next shop eri awo kumpi, n'abeera nga gyakola ki, nga gyakozesa. Bozi n'obwa traffic bubwo bufuna.
oba osobola okukola ogwa traffic nawo gufuna. Makesi Mugalaba Kazo Hill College nabagambe twatuuse dda mu kabuga ak'Ekazo Kawempe Kazo. Kawempe Kazo nga twavudde Kasubi. Amasomero go mangi, amasomero gangi, ate buli akola essomero afuna abaana. Uganda bugamba mulimu ka factory k'okuzaala abaana. Ate twegaseeko ab'Eritrea tebalina byakola. Mu Eritrea babeera omwo mu nnyumba zaabwe nga baproducinga abaana buli lunaku. Population y'Abeeritrea mujja giwulira. Abasudaani bano baali tebazaalazaala nnyo, buli muntu abeerako n'ekirungi. Development wise bwe tuba tugamba Uganda ogenda mu maaso, Abeeritrea bagitwala mu maaso okusinga Abasudaani. Tebalwana bantu ba mirembe, Abasudaani bantu balwana nnyo. Population wise bwe tuba tugamba okugatta ku population, Abeeritrea bajja gitugattirako bo babeera omwo kuzaala mu nnyumba tebavaamu. Abasudaani babeereyo okunoonya kuba kulwana nga tebalina time ya kuzaala. Kazo Muslim High School, Maryland School. Eno otandika kubala amasomero ne guest houses tomala. Guiding Star Schools. Waliwo n'eyo n'erinnya linemye n'okusoma. Ping Pong Guest House. Katika tulabe ku magundi ku guest houses n'amasomero. Greenland Guest House. Kati awo omanya nti buli bw'olaba guest houses n'okuzaala kungi mu bibuga ebyo, n'amasomero galina okutambula, n'ebagula bibeera birina okubeera nga bingi. Ebintu ebyo byonna bigendera wamu. Guest house, amasomero, population, Trinity, Miracle Guest House byonna biri wamu. Bw'omala wali mu kuva mu guest house b'ozadde nga batwala mu Trinity. Prime Time Academy yiiyaawo. Vibe Pub and Accommodation Guest House, Django Events. Tutuuse mu Lugoba Parents Primary School. Njagala owulire guest houses n'amasomero ojja okakasa. Showtime Guest House mabegaawo ogiyiseeko. Cranes High School, Lugoba Muslim, Living Hope Grammar School, Katoke Primary School, Lugoba Muslim Vocational, Prayer Palace, Storm High School, tuli mu Kawempe Lugoba bweti bwefaanana. Bulangira Pub and Accommodation, eyo nayo guest house. Twins Bar and Accommodation Guest House yiiyaawo. Kawempe Central Vision School somero.
Vision High School Kawempe. Sanyuka Guest House waggulu awo. Ronita Guest House. Ate n'otunulidde mukono gumu waliwo SNM Guest House, Land Inn Guest House. Noza muziwulira bwe zikaaba ova kweno odda kweri. Light Guest House iri wali on the left. Green Evergreen Guest House. Awo ova ate n'ogenda Kawempe Muslim Primary School yiiyo Kawempe abayita mu Kawempe tubatumiddeko. Yeyo Kawempe Muslim. Atutuuse mu Kawempe town mwennyini. Tubayisize Lugoba, tubayisize Kazo, tubayisize Kasubi. Kati eno ye Kawempe mu town mwennyini yeeno wano bweti bwe wafaanana. Ekisaawe ky'e Kawempe kyekyo tekikulangako muddo kakyanga kibeerawo. Singa mwami Mulindo wa Vipers ajja. Singa ajja n'akitukolerako. Kawempe. Bantu bayitirivu obungi. Kawempe bwati bwali side by side bantu bayitirivu mu marketing. Bongere Guest House n'amasomero bamukoye. Dream World Guest House era ne Green World Junior School. Kawempe your dental New Valley Nursery and Primary School. Bantu bangi nnyo. Prestige Guest House. New Prestige Driving School. Lounge Hotel. New Massage. Akulaakulana olw'abantu abangi abalimu. Ebitundu bikulaakulana bantu. Buli abantu bwe beeyongera obungi babeera abangi mu kitundu manya. Nti n'enkulaakulana ejja kubeera waggulu. Mita Primary School. Arise and Shine. Miracle Center Kawempe, Jet Bar, Cubs Hotel and Accommodation. Your guest nayo. Hill Schools. Kawempe mugiraba. Ogenda ekulaakulana.
wano wetutuuse bayitawo Maganjo n'ekyuma ky'Amaganjo kiikyawo outlet yaabwe y'ekyuma ky'Amaganjo kyekyo abadde tamanyi ng'oli eŋŋano y'Amaganjo nga tumanyi kyuma kyabwe wekiri kyekyawo Maganjo maize millers oba Maganjo millers awo wali wantu bayitawo Maganjo Kawempe Maganjo Kagoma abalinya taxi ndowooza akakantu mukawulira nnyo Kawempe Maganjo Kagoma oyagala kuliirawo tawuni ye Maganjo bweti bwefaanana Maganjo tugenda gikutuliramu wano kale tujja kuba tweyongereyo twagala leero olwali lukwatako Bombo Road yeno tugende tukwatire ddala paka Kawande yonna tugenda kubeera nga tutuukayo